would you look at that? Ekyalitandikwa. Yesawa tugenda maaso tulaba kalango katono nya kasinema eziri mu kuba ezijja. Gale Dan is back in action. Tugenda maaso nga tuli mu kikambwe 2012 go. Sagala kendo subwatete Solongo Jingo katandika Butandisi live show. Tugenda maaso agamba kitata kebi tusumulude ekintu. You're a dead man. Tandikwa tugenda maaso tulengera obulango bwa sinema eziri mu kuba ezijja. Era nga tutandika okusenya nyini. Ekyalitandikwa ate beeka jansi mutulinde mukatandika Butandisi experience abayimbi 3 esaawa yonna ku kisaawa awo tugenda maaso tandika Butandisi saagala ebikendo osubwa ate nate saagala osubwe eno ziba ziri mu kubo zijja Gale Daniel tugenda maaso tulengereza omutawana eziri mu kubo ezijja katandika Butandisi ku Bukedde TV eno ya mu kikambwe tulengera kalango ka sinema eziri mu kubo ezijja zotasanye ku action practical takalasi movie saagala osubwa ate nate tutandise ekyomu kikambwe 2012 gosane gadeni we tuli saagala kendo gisubwa ene tusubako Midwest Consultants asante kale powder Nick Products ne Bukedde TV okota desikavo ekyalitandikwa baluma leta spare ya Volvo tulengera bulango bwa sinema eziri mu kubo ezijja zotasanye kusubwa ono mangere obamanyi ba mangere Vengeance coming soon to video soon very soon esawa ene kutukako naki awe nyini wenyigide yenyini gye tugenda okulaba naki tulabeeyo akale katulabeeyo ab'omu kikambe katugitandike abawalala bana abanyumiza mugamba kyabwe mu bulo tujja essaawa yonna tugenda maaso ekyalitandikwa tugenda maaso saagala bakunyumiriza entandikwa Lions Gate yekutuusaako Bukedde movie tutandika Butandisi tokkiriza kunyumirizwa kino kye tuliko kya mu kikambwe 2012 go nga wetwensunga embuto y'embuto kizikalakata wali ku kisaawe wankulukuku tugenda maaso n'entandikwa Saban Films bakutusaka entandikwa tugenda maaso Solongo Jingo katandika Butandisi live show saagala kibwate nate ya mu kikambwe 2012 go saagala bagikunyumirize Evolutionary Films bakutusaka entandikwa bulambalamba tugenda maaso n'entandikwa saagala bakunyumirize songa ebitundu ebirala ebisinga ebitandika mu mbeera zonna naano etandisenga ekibira kisiriikiridde wabula mu ntiisa y'ekitalo nga tewaaliwo na kisuubirwa nti oba wakyaliyo obunyonyi waliwo omwami gwe batwala emisinde wuuno agenda okola obulamu akyabulina bulungi nnyo ekyalitandikwa tugenda mu maaso saagala kibwa ate nate misinde 19 ekyalitandikwa bamutwala talinnya musajja atu bamutwala talinnya afuna we yekweka mu kifo ky'okugwa kava yagwa kavaali agudde kavaali okweregereza omukka bakamubake omukka etandise tugenda maaso ekyalitandikwa tugenda maaso kikambwe gye tuli Serena Gardens we tusinzidde butereevu katandika Butandisi agenda okunoonya essimu nga tesika bulungi awo essimu tekwata ffere n'amenya nti lubaze abadde asaza amagezi ng'atolose naye essimu egaanye okuyitamu agenda otuukanga kanaakamu kajja nti gwe ki ekikunzirusa gwe okukyuka eriyo n'abalala abadde amanyi kali akasobola n'azinga n'anoonya awalala yali musa stopping kick gwe nkukuba de naddusa obwedda gwe nkukuba okuba bameka Gale Dan ekyalitandikwa lwaki okkiriza nojja ng'osiriikiridde ng'ofudde bulungi nga tokubiddwa okusinga lwonafa ng'okubiddwa toŋŋambe ebyo Gale Dan mangere back in action back fist punch ekyalitandikwa Nivan sweeping Gale Dan ekyalitandikwa tugenda maaso wesebo who else knows who have you told ogenda okwetegereza ekidiridde abalala bonna basembedde mumuleete
ekyali tawai mumutegeke bulungi ali tevuge obadde otuddusa. Hello, Danny. You missed me? Looks like you lost a tooth there, Danny. Danny, obadde otusumbwa bulungi nnyo ebbanga lyonna naffe tukwetaaga essaawa eno. Ekyo kimala temumufiirako, kemumukubye kamala temumwongera. Abamu kwadde bagenda maaso n'okunoonyereza omukyamu yenna bw'akulagira feesi nga badde akwekweka nga akuyigga kaba kabonero ka bulabe nnyo ebiseera ebisinga. Musajja atunga akkiriza mu bano nno mulimu n'ennakazadde nga basalo bamutwale bamwongereyo. Naye waayo omuntu olowooza yeeyita ki? Kyatuzanyisiza kimala tugenda mulaga nfe tusinga ku kazannyo kano ekyali tetuko tugenda maaso ekitusiwako Bukedde TV tool babuli mbutikizi wamu ne news ejjaja waazo ate nga tugenda maaso katandika butansi Ssaalongo Jingo kale ekyo nga kimaze okuggwa gyetuzze wali apakirwa bupakizi bali babadde bakumi naye ono yapakira mpakire ngumi ono yapakira mpakire gyetuzze stopping kick ono gwe tuzzeeko ate mulala nnyo enkola eyi yesukulumya muzaasoose tugenda maaso ekyalitandikwa. Ono talina muzannyo n'akamu, ono talina muzannyo n'akamu gwe tuzzeeko. Waliwo omukyala yawonyezeddwa amuwonyezza ogenda omula atewukana nnyo ne kyabadde ayambadde. Musajja ali serious. I am vacancy. Yesinema etanse gy'onasanya kusubwa. Tugenda maaso mu kikambo gye tusinzidde Serene Garden zino gyo gimanya. Bino gye tusumuludde 2012 go. Mu kiseera kyennyini ekyokwolekera embutu y'embutikizi kalakata. Ewankulukuku. Katudda mu kafo akazibu ennyo. Hey! Akuba amavivi, akuba amakuuli. Right now you look a lot like your dad. Gwe ssebo. Or maybe it was your mother. Okweregereza nga gye bamutadde musajja wattu ate waliyo kye bayita okutulugunya tocha. Kati lubowa ali wano yalinda emmoloko lwatuka yagiwerawo ekitiibwa kyayo Range Rover kitiibwa kya Mungereza Bangereza betuliko. Akulira okutulugunya mu department ya tocha akitegera kyakola. Gwe ssebo Denny. Hello, Daniel. Ogamba ki Daniel? Quite a run around this afternoon. Oyinza ogatukutulugunya naye ng'olina otubula bye twetaaga. Pleasantness. Lwaki muyingira bizinensi yaffe? You're a hard man. Well, you may. But enough is enough. So why don't you just tell me right now? Naga ekimala otuyingiridde ebbanga erimala tuleke tukole bizinensi yaffe. Yeah. I know the route. I've been where you are now. Tukimanyi bulungi nnyo omuntu oli omu ku batendeke abatendekebwa naffe naye essaawa y'okwesonyiwa akapya akali mu yeeyo. Imagined. Buli kimu ky'ogenda oyogera famire ye tulemeddeko tulinga bagaye twawumula amagye tuliwo okulingirizibwa mmwe ate be twali nabo. Kyali kibinja ky'abakomando nga liwo komando abalinnya akagere ku bikolobero bye bakola ekyalitandikwa. You know, I served in the Gulf with your old man. Olabe by'omukadde yogenda okuvaawo tetwagala kulimba ffe twakikulidde era nga ye kitaawo ne maamawo ekyabwe kyabadde kyanjawulo. Tebereza omuntu akutuusaako obuzibu n'akubuulira n'engeri gye yalumbyemu kitaawo. Kitaawo mwana mulezi Daniel yali wamu ku bakomando Abangereza bamangere abali batayagala bikolobero. Good effort, old man. Yannyonnyola bulungi nnyo embeera zonna engeri kitaawo engeri gye yakubwamu. Wrong place. Yali mu kifo ekikyamu kyovula ne Namukadde yasanga twakamala okutta nga tulina tumusonyiwa yatulaba naye ne tumulya. Tebereza omuntu ogenda maaso n'okakasa ekintu ng'ekyo nga yasaanyawo kitaawo n'asanya maamawo ate nayo ne bakunyweza kyokka nga famire yonna yali abakomando. For whatever you believe in, just for the sake of an easy death, tell me who you're working with.
gwembulira ni gwokola naye akuwa gogenda maaso n'otulinnya akagere kagere kasita omala tubuulira oyo kimala kijja kuba kiteredde. So you prepared to die for your sense of honor, Sergeant Mason? Kale musajja nga ggwe ku kitiibwa ky'olina ogenda ofe nga tutubuulidde ani akutuma sisobola abigamba Galedan bonna bamangere ekyali tatuka tugenda maaso tojera birandi ya mukikambwe nkwegayidde n'oba oli mutukula oganya okwogera kutotya oba okutulugunya yakwa ekyali tandikwa yakwata kiso ng'amudda mugongo okutulugunya kuba kusukulumyewo ate oluvannyuma ennyo ekyali tandikwa katuddeko omwana mulenzi Bennett y'omu ku bakomando abaasavingira okumu ne bagale Daniels era nga bamu ku baasavinga ne Daniels gwe baakoze eki ekyali ntandikwa ali eno ali mu biseera eby'eddembe ye agenda nga n'alumba abalabe n'abanga nga n'afa nabo. Message ezigenda maaso ku masimu azifuna bulungi nnyo. Ekyokunywa asooka kikkakkanya kubanga omutima gulina okunnyogoga. Ne waliyo oli nga ayagala kwokya abuza kimukaloddo oba kikajjo kiri mu nsi ezimu ekyali ntandikwa agenda maaso n'okuwulira message z'ataasobodde efuna ku ssimu ye. Waliwo eyo ebyasi waliwo esembyewo nga yabyasi ku ssimu ye. Lindako galima byamawulire tegali malungi n'akamu ekyali tandikwa tugenda mu maaso. Mwana mulenzi Bennett mawulire kigafunye I am vengeance efirimu etandise ekutuusibwako Bukedde TV 2 olupapula embuutikizi wamu ne news enjanja waazo wabula ab'omu kikambe mwe bali kubuutikira kale tweyongerayo mu nsi ezikulaakulanye n'enkuuto ekyali ntandikwa tugenda maaso era okwetegereza omwana mulenzi yeteeka mu ddene agenda ayogera okubaako nebyamanya ku simu gye yafunye ng'akwata ntambula kulabika nti abaako ne byagenda anoonyereze naye ng'amalege yafunye ku simu agasembyeyo tegabadde malungi n'akamu. Tugenda maaso devotion kale nno gye twolekedde era nga oyanirizibwa okuba nga otuuse mu matwalo ago entandikwa egenda maaso naye nga yakatuukayo ye atuukidde mu kitundu ki mu nfa eno mu nfo eno atuukidde mu kitundu ki yakatuuka mwana mulenzi Bennett yakatuuka mu Ngereza kale agenda otuuka ekifo kino waateekeddwawo akantu akalaga nti okkirizibwa kusalawo kuyingira munda kubanga bakyali mu kunoonyerezebwako. Ye yayitawo uyisi kufulu ng'agiteekamu bye baamutendeka ng'omusajja omutendeke ng'asooka agiraga nti yale waabaawo eyina kweyala ng'asalawo nga yeyongerayo. Munda eno yatuuka yetegereza biki ebyabaddewo kubanga essimu yamulaga nti waliwo abantu abali basanyiziddwawo gye buvuddeko naye ng'ate yakizuula nti abantu abo yali alina okuleka nti ajja yitegereze kyabadde kitya. Ate bino ebisumuluzo bye byabadde munda kyavudde ku ki okubanga bwere wabadde wagaliddwa bwe bati. Alongside Sergeant Daniel Mason, I believe he is stationed at your barracks. I'm actually in town for a few days. I was hoping to catch up. Kale nga amaze okuzuula ebyaddirira yamanya nti waliwo wano Sergeant gwe bayita Daniel era nga Daniel oyo yali abakoleddeko ebbanga era nga ali munnamagye nga yasavinga naye ogenda okunoonya ebiddirira baamutwala mu mokyale mu ggwanika. Kibi nnyo yafudde naye ekyasinza okuba ekyennaku nti nno emabega eno w'ensingo yatungiddwayo ekintu mu ngeri enzibu ennyo twakizudde nti kiso. Abaamusewo bategedde nti kyalibanga ba bulijjo okusinziira mayitu yasangiddwa era tulina ogenda maaso tunoonyereze twekyo ekiddako. Ono yali yasavinga naye nga komando munne yali yasavinga naye abadde mu komando munne naga nogenda maaso noonyereze ani yakulembeddwa okuleka mukwano gwe n'amuleka mu kitaba ky'omusaayi bw'atyo nga wenyonyodde. Naga ate tunnaba kuba nti nno eky'omukisa omubi eky'omukisa omubi ekirwere tunakuzuula ani ayinza kakasibwa kufa kwa Sergeant Mason Daniel Mason.
how much he's found out. And if I'm honest, he's not exactly the naga okusinzira ku biriwo singa nabanna byenzudde nja kuba nyongera okutegeeza era tujja kuba tukwasaganya empuliziganya buli omu akwasaganya ne munne tube nga ddala tunoonyereza ani yasaanyizaawo Daniel Mason abadde musajja mulungi nnyo ate ng'oyagala okukakasa abantu aboogera ebirungi oli afe bannanga omusajja ng'abadde mulungi oyo naye abeera omulamu tulabye n'omusajja ndala buutu atumazeko emirembe ndala buutu muntu muzibu nnyo ndala buutu tasasula ndala buutu byonna babimwogerako nga mulamu naye ageze afe bannanga omusajja atalisigaza bbanja atalikola ki tugenda maaso yajja ewa mukwano gwe kale nno gye baali babaziika baali bakamala okuziikayo bazadde be era yatuuka we baalummuza bazadde be buli yasaanyaawo mikwano gyange bano nina okuleka ninfa naye nina okumunoonyerezaako kubanga nvudde ku ebyo taata wa Daniels yali komanda eryatwala mwana Mrs. Bennett nga bakyali mu sisitimu y'amagye ono mujaasi omungereza SAS Special Air Service era nga musajja akyali mu sisitimu kumba agenda maaso avaayo waliwo abamulengera tumulengera guno oguzza muzimu gwennyini mukube taa muleke tetusigenda mukuba waliwo ne bamulengera mukube nedda sisobola ebiragiro byoganye ebiragiro byo we mugeza ne mumukuba mpozi muleete ensawo z'emirambo eziwera ajja batta okusinziira ku bukodyo bwe bagenda mu maaso abaserikale babadde akulembedde nabo ne bamugaa tukube nti atokuba temugeza oyo mumukuba mpozi babaleetera ensawo mu banaabassa bw'atyo omwana mulenzi nga maze okuzuula nti kino kyazze baasanyiza omukwano gwe Mason Daniel yasalawo alina ogenda maaso n'okunoonya ekigenda mu maaso abaasaanyawo bazadde be be baani okusinziira ku mbeereza ebeeranga naye ng'akyaliwo engeri gye beeyisangamu na buli kimu engeri gye baakikolangamu byatandise okugoberera yagenda abadde asuubira okumanya ebikolagana ku mwana mulenzi Mason gy'agwira kantu kano kubanga kitawe gye lyakasibira wano ne waali ebyama byonna omugenzi bye yakozesanga ng'agenda mu maaso n'okunoonyereza abakyamu yali yatambula nnyo n'abaana bano mu nsi eziwerako eza Buwarabu nga mutadde Afghanistan agenda mu maaso n'okuwulira eddoboozi omugenzi lyakozesa taata wa Dan kubanga gwe lwakasaanyaawo taata Daniel Mason ne mukazi we kati omwana gwe baasembyeyo Sergeant bino byonna Lieutenant abiwulira bulungi nnyo era ng'ebintu byonna byawulira byagenda maaso n'okunoonyereza engeri gye byakwekebwangamu ebintu ebyali birina okukozesebwa abaali balina okunoonyezebwa byonna muzeeyi byeyayogeranga mwana mulenzi byatandise okujjajayo mpola atandikireko okunoonyereza ono muntu nsolo wa Bungereza tugenda mu maaso Salongo Jingo katandika butandise oluva wano tulina okuba omuziki mpaka ku makya ekyali tandika tugenda mu maaso okwetegereza ebidiridde byonna abaakola ebikolobero bino eri balina okunoonyezebwa okuddako mu kabaala paneze sonyiwa wemaani kubyangendeka wenkuleka atanya nabawo obeeramu naawe weewunzise ate nkubuuza weewunzika nedda kale Bruce buli omu agenda maaso amanya ge beeyita ali mu kabaala tekuli ga muzannyo ke kabaala akaali ku katundu ako omuzeeyi oli weyabeeranga taata wa Sergeant Mason yakasanyizibwawo the Mason family Mason omukulu yali yakasanyizibwawo kumbe ziri esemajje manga alina okunoonyereza okuzuula bani abasaanyaawo famire ya Mason eyali emanyiddwa ennyo mu kitundu kino era yali eruddewo banne tetumenda kumanya ate wa Mason ke yavuddewo tetugenda kuddamu kunyumirwa kitundu kino be baana bawala bannayiga bali eri beesanyusaamu naye bajjukira embeera zonna zonna I'm here to find whoever murdered Sergeant Daniel Mason. Ndi wano eyassa Daniel Mason gwe noonya atuukira ku nsonga wangi bwe kiba kyekyo tuggaddewo oli n'avaawo waliwo abawala balengera kumba abatemu mwe bali bennyini ono aleesa agookya agali ku yosha owaayi kiri kitya
Sandra, she's finally told him about the clinic. Owa igenda maaso nyonyole bakutumye tonyega. Boss. Just walked in and announced he's here to find Dan Mason's killer. Wali muno waliwo anoonya mbuno nti nno mbuno abasse Daniel Mason nti nno mbuno wangi. Wa waali. Akyaliwo. Tewali. None of you have got anything to say about Dan Mason. Koma tewali anakyayogera ku Dan Mason. Unity. Family ne badde nnungi ne bagisaanyaawo mutunula butunuzi. Unity. Yet not one of you has a single thing to say. Tewali alina kigambo kyonna kyonna muli wano. Bas. Nkuduulu. You want to tell me? Buulira. I'll watch you mess around with Randy if I were you. Nze ngamba nalibadde nfuluma mbakuba ggwe. Listen, Wuliriza. like anyone here can help you. Kyonna kyoyagala ffe ne bitukwatako. Okay. Agenda okulaluwa omukyala. Alabika okuba nti alina by'agamba. Wangi? A little bit. Akatonotono nyinza okuba nakemmanyi. Okakasa. My calf from time to time. Nannyonnyola gwasembeyo yaliko ne Daniel Mason. It was very sad what happened to him. I don't... Ebyamutuukako byo sibijjukira naye nga kwolwo naliko naye. We're there every day. Look, come on. We don't need trouble here. Tetwetaaga mitaana mafuluma. Fuluma ovuba tetwagala mitawaana. Advice. Muzeeyo walinye eddoboozi eryo ngenda kuviira amagezi malungi ago. What happened to the Mason family? Naye nga nina okuzuula ekyatuuka ku Mason family. Problem with that? Kirinamu obuzibu. I'll be outside. Nze ndi bweru mulinze. Gwe mba mwina gwe mumanyi gwe kikwatako. Ndi wabweru nninze. Yafuluma wabweru aba yakafuluma ati nga firimu etandika ey'omu kikambo yino. No. You best stop shooting your mouth off, pal. Gwe gundi wabajjiridde ekyo tuzze kulabula. I'm going to ask you one time. Mbuuza gumu. Politely. Mu bulungi. Who killed Dan Mason? Ani yamutta Mason? Omwana agenda okugira afuluma wa busigala. Agenda okulengera. Get the fuck out of here. Va wano. You're a dead man. Oba si kyoli mufu. Gwe bagamba okufa atunulanga amalaalo. Bannange. Mwe kyokka muli ano mutudde muzeeyi Nsuubira mwenna mutudde kyokka eri olutalo lutandise. Bagenda kweyuza obulinda minyira kyokka muli ano mutudde. Lutalo lwennyini lutalo. Badde ndudde okulaga bayuza akalinda minyira. Abaami abo batera okulwana ne beekuba obubedo. Basi. Look, we're trying to be reasonable here. Tugezaako okubaba ensonga n'aggulawo olutalo. Yazze kulwana omulaba atunulanga ensiko. Atunulanga ensiko. Laba omusajja. Atunulidde abagala okulwana. Ono abajjayo ekiso gale n'amugaana. Era Range Rover nekolezebwa. Kitiibwa kya Mungereza. Range Rover. Range Rover ng'ekolezeddwa oba bonna bonna lubulaga singa mbako kye mukoze ekitundu kijja balaba mwenna babategeere. Naye nga baze musalako babeko ne kye bakola. Tugenda maaso Salongo Jingo katandika butandisi. Eno ya mu kikambwe naki egenda maaso. Basaze balemegera maaso na mulwanyisa olw'okuba abatuuze baweze. Naye nga bamugaye byonna byonna by'okola bikole. Ekikulu kya byonna olina okwesonyiwa ekitundu kino nodda gye wava. So consider this a fair warning. Kirowooze ng'okuwooninga okulabula okulungi okutaliiko buzibu. Todda wano. Todda wano. Yasigala abatunuulira. Ng'alaba abamugamba todda wano. Range Rover munda eyakayakana osigala banna saa nakoowa okunsuubiza eŋŋumi. Ndi eri ndi ku kafirifiri. Bansuubiza eŋŋumi kitokoowa nga ayinza n'okuba ayise. Tuli ku Serene Gardens gye tusinzidde mu kikambwe gye tuli. Ab'omu bulo mugamba kitujja essaawa eno ab'ejjalamba tujja essaawa yonna. Tugenda maaso. Embeera yaddirira. Yowaayi. Mulina kye mugamba bannyabo. I couldn't say anything back in there, but Banne nze nyiza okubaako ne kye njogera naye sinza kwogerera wano. Mason. Yeah. Bw'oba oyagala okumenya bya Mason nnyinza okuyamba. Seriously, I can help. Nze nnyinza okuyamba oba oli awo. Mu nsi ya Mukama ekyo ekitonde kyo kite kyajjanga kitonde kirala. Era kyo tekiriiko sayidi ti oba bano baggwanga ki oba baggwanga ki.
mwabo muvaamu ate abeera mu buli ludda. Mwana muwala asaze oyo n'afuna entegeragana. Oh, really? Ayinza omwewangulira awo. Omanyi munnanga baakuno babbula. Mwana muwala ng'amuvugako. Danny Mason was a good man. Mason yali musajja mulungi yonna famire yonna. I'm Sandra, by the way. What's your name? Byonna nga bonna tubamanyi balungi. Omusajja gwe bannyonnyola alinga ali mu kibululu. Oli Maje Combat yeebulako yennyini Combat ewedde emirimu. Mungereza komando. Mwana mulanga saako music. N'amuteerako kampalavu akasaha ne wizo. Banne. Girango olinda oluyimba. Mwana mwala abadde amutega obw'omukwano. Bannange empalavu ndumaze nteekeko biri sooka olinde. Keith's told me, to be honest, sounds awful. Banne nze nasoberwa. Kyokka music abeerawo kukyusa birowoozo naye kuteerako yongera kutaamuuka butaamuusi. Kyokka ng'olina okubeera ng'okuumuuka. I didn't really ask him much after he told me what happened, to be honest. I was a bit freaked out. Naaganze nsogera maaso n'okubula ebikwatagana ku famire eyo singa oba weeyisa bulungi saagala obe ng'onnyiikira. After himself these days, I doubt he knows anything at all. Naaga abantu bano abaliwo abasuubira okuba balina kye bamanyi nze nsobola kutwala n'ogendayo naye si bangu kankubuulire kubanga ye Mason yalinga agenda maaso n'obbabuulirira. Ekyo kitegerekese. Kale mwana muwala yali ebiseera ebisinga nga tatera kubeera yekka nga wabaako ne waalaza awalalala ate alina abantu be yasiikananga. Hiya, Keith. Bannange emperengu bannange oli kuki? Kumbe emperengu yali nannyini mwana muwala ono. Don't worry, it's... Oleese emitawaana emira tebedaliikiro ntagenda kukuba. Mperengu oba amukubiranga ki? Oyo ayinza kubira ebisingawo ku Mason. And some. Bwekiri? Yeah, I'm lucky I got signed. Kyamukuba ne waba tannaba kunywa njaye amaaso gamujjukiza nti olinako enjaga ku mutwe. Mperengu ye nannyini maali n'akakasa naawe kyokka tulina abagenyi onfiiriza. Mulimu akantu kokola ng'oli alaba ate oba omufiiriza. Ne mba mbadde mumanyiganye. Kyova olaba abo bagezi. Otambula naye nga mujja okulaba firimu ku Serene Gardens ogenda okulaba bulijjo asooba akuleka. Yangwa tugende. Sibigenda munnyo. Friend Sergeant Daniel Mason was killed. Njagala ombulire ekiro ne bata Mason Daniel gwe wali oli ludda wa. Whoa, slow your roll. Kwata muuko lwe baamutasaalumanya namanya maziika. Owaayi. So what do you know? Ki ky'omanyi? I see you upset, but honest. Kiri bwe kiti nze ebyange biba bwe biti olumu mbambuuseeko nali nvuddeko. Wali ovuddeko bye biki? Bannange tomunyiga nnaaba muntu wange. Sebo saamulese gwe tuula wansi. Maama sinaga kuwa kankuume feesi. Start talking. Tandika okwogera. About a month ago, I had all the business in town and it was all good. Kale kyali bwe kiti oli yabitandika ku lwenga bulungi yabikola ku lwe bulungi. Nze nange nali sibyagala bigendemu naye nga nange nalinga ano n'angamba nti oba ngenda kunoonya abantu naye saamugenderangako. Get up now. Kati kyekyo nsituke? Sure. Sooka osituke. Baby, sorry. Tate tuula. Bannange. Continue. Tandika. Kati. Right at first. Kiri bwe kiti. Then all of a sudden, I'm told until I pay them off every Kale nze kwolo satambula naye nembwangu ne baŋŋamba muno bamubuzizza. free, and who wants that? Kyekyo kyaddirira nze saali samanya ddi lwe bagenda maaso oba bamuto bakiri era nze nange abasajja basooka wange no banyola engalo nga bambuuza wa waali. Kyekyo. If I didn't have Sandra, God only knows, mate. Nze era simenda kumanya lwaki ono agenda maaso ayogera mu nze nedda nze manyi nze kino kyekindeta omuwala anywa enjayi. Era kyekimukuumye ew'omulezi oguzemu muleke omukono byebyekugambye ebituufu bebi sole. What, you know him? No, bollocks, I don't want nothing to do with it. Wali omumanyi nze nange eri mukwano gwe naye nga nali simanyi byakola. Trained Special Forces team. Oli yali mutendeke nga special force ow'Abangereza. Around you, no one gives a shit about us. Nada bye binkwatako nze nalinga mbeera ku byanjaye kati nze ate bebi olina kaliro. Baby twake wensula mutawana kwemulete mutawana wano. Ekyo kyekimugatta ne maali ye. Nasaaka alufu. What, you? Well, fucking good luck with that one, mate. Gwogenda genda okola okuwolera gwogenda ononye waali abamuse. Find Hatcher. Take your Nze pick. lwaki tokakasa ninsobola bali bakabi.
Devotion Women's fucking Institute. olaba wekiba nino ogenda kunoonyereza abo ndowooza ojjagenda n'oyo yamanyiyo nze sisingawo wano You? gwe Town. ogenda kusooka okakkane Sandra. gwe ogenda kujja tugende Oh, babe. mwana tobagamba nze nkulagiridde mutwaleyo tumuwone toddamu okundeetera ebiziringu wano kasiya kandeetedde ekiziringu Hurt him. He'll live. omwana nze sigenda Peddling his drugs from. nze njagala ontwale enjaga gye mugigula saagala kuntwala wala kati ebyoli mbivuddeko Show it to me. Have you got a death wish or something? banna amanyi nti nogenda kuleeta emitawana gwe olimbe goba tugende Well, it's your funeral. gwe n'amanya gojjo byereetera kankuvuge tugende omuwala gano bw'oba osaze ogenda gye tujja enjaga abantu abo gye batuwera enjaga awo tuli ogenda oli ku lulwo gwe n'amanya mwana muwala teyakola nsobi yonna yonna ng'amutwala gye bajjanga enjaga kubanga yamenya nti ekibinja kino kyekyaviirako mention okuba nti nno obulamu bwe bulugenda ne famire ye kuba bali tebaagala ebyo bano no bajjanga ne bagula enjaga ng'eryo ly'edduuka abayaga baliwe baagulizanga enjaga kyokka nga baali b'amagye abali baawummula bonna abangereza baali baawummula naye ne bafuuka abakyamu kati mwana mulenzi omu ku baali ate abajasa obulungi ennyo abameganya obulungi mu magye ageza kukola ekisoboka anoonya aniya famire ya mukwano gwe ne mukwano gwe Yeah, sorry, I think they're just being a bit paranoid or something. onansonyiwa ndowooza baba baagala kulanya nti tugiridde enjaga ate gwe kati ozera katonywa lindako mmale mumuteekako akagula alufu Buy something so we don't see him. nze bantegeera omanyi nzija nengula ne tugenda tujja no ne tugula ne tugenda mugula ne mugenda sooka oveeyo omanyi olemeraalemeramu nnyo mu tanka kwata ezo maama naye era newonkuba oli kasita nzifunye n'amukoonako bannange ombuulira nensooka nzira ne kiggwa then neŋŋenda obadde oteesa otya n'alagayo sente Come up. nzija essente tozizanyisa kakyekola ng'akoma okumoroka ayina transmitter gy'atadde ku mwana muwala omuwala tategedde n'agiseetingira wano omuwala azze ayingidde munda ke bamukonyeko teetegedde kumbe yabadde alina ke bamutaddeko oli kyagala okumanya bani abasaanyawo mukwano gwe Hello. Me again. How are you? baneezize era ozze n'ensene meka kumbe awulira buli kye boogera eri amutaddemu ka transmitter kati njaga abali ne batunda bonna bamagye abaali baagawummula ate ne bagenda bafuuka ababanda ne bamuwayo sindaano ze bamuwadde eri bagitundira mu sindaano mu mpiso bagyekuba bwekubi batunda eno enjaga buli kika Yes, me. owaayi Our new friend from the pub has just shown up here. mukwano gwammwe okimanyi nti alabiseko eno gye tukolera byonna buli kye boogera akiwulira bulungi yayongera okitegeera ndi buli ngeri abantu bano badiringa n'enjaga era nayongera okukakasa n'omuwala yali aginywa n'amanya nti omwana ono ekyamuleetanga eno kugula njaayo See you soon. banne mwebale banne mututabulira olwamaliriza mutaka naggulawo soko Hi, guys. mugamba mutya bagaayi omwana olowooza ali seefu wadde bamuwayalinze tamanyi ti bamuwayalinze naano tebamanyi Your friend. mukwano gwo Who is he? yaani I've never met him before. banne simulabangako nawe omanyi ffe naffe batugwako obugwi naffe olumu tubagwako batuyiikiriza naffe olumu ne tubayiikiriza nange simujuwa ne bamuwa essimu Well, I want to know where he's staying. kyonna kyayogera Find that out for me, won't you? wonna wonna waaba alaze olina okunkubira
bano be batemu bennyini abaasanya famire ya Mason. Kumbe byonna byonna abiwulidde, omuwala bamuwadde essimu okuba ku ssimu eno ng'otegedde walaga. Awukwata enjaga. Omuwala agenda ovaayo nga komando byonna byonna yabiwulidde dda. Tozanyisa bambega. Ono mbega w'amagye. All done. Oye tumaliriza ndoza tugende. What about them? Sandra. Talk to me. Njagala ombuuli ebigenda maaso. You said it yourself, okay? Banne buli kimu kiri bulungi. Nze sina mutawaana. You tried going to the next police station, which is... Nze kugambye nze ebintu byonna bye mbadde nkola byonna byonna n'abantu be bonna Mason be lyalina kyali mikwano gyange. Nze sina mutawaana. Did you see him? Did he even lift a finger to help you? Stop you causing a scene? N'alagana buli ngeri mwana mulenzi ono Mason yali ayamba nnyo abantu. Era talina mutawaana. Omuwala alaga nti Mason talina mutawaana era aga nti tugende twali mutawaana sina buzibu. Jjukira bamuwadde essimu amanyi nti nno buli kimu ye yakimanyi. Kumbe komando yabitegedde dda. Let's go. Tugende. Naye teyakaluubirizaamu mbeera yonna. Kubanga ategedde abantu bano engeri gy'ayinza obbafunamu. Ye kyasinga okwagala ani yaduumira, ani yakulira. Ye ddala bano batunda njaga oba bye bakikola. I got angry earlier, right? Are you sure this is the right way? There's nothing but feet. Nedda, nze mbadde nsazeewo tutwale tugende omumulireko ewange. Ekikulu ne bonna ekyangalako nzonnyiiza. Mwana mule engeri gyali ow'enjayi. Naye agamba bukyanga lubanga lwa mmindi, leero lwanjaga. Agamba kanne wangulira olulenzi luno. Olulenzi lwafuna erutuuka. I'm sweet in there. Banne naali kututa ewange olabye otya? Well, it was, a couple of days before here. Kale nze naye omanyi naffe omanyi tubeera bantu. Isn't it? Naali kututa tugenda ffenna. Wulidde? Kumbe mutaka. Bloody freezing in there. Ojja okuwulira obunnyogovu eyo ate nze wange wabuguma. If you like. Wali agadde ogenda nange? Go home, Sandra. Genda eka Sandra. Mu nsi ez'abazungu abaana abawala bannyonnyola ensonga zaabwe ne baziggumiza. Naye mu nsi endala gw'osooka okuba obusimu, gw'ovugayo booda, gw'ovugayo akagaali, gw'okanyuga obuyinja, gw'ogobayira amazzi g'ebyennyanja, maama. Kati b'abazungu annyonnyola. Mwana Omungereza annyonnyodde naye omulenzi n'agaa tekisobose. N'asalawo asooka afuna ebintu bino byonna byonna ebyayogeddwa. Byalikodinze byonna ne bisigadde nga byetaagisa okubaako ne byamanya. Kati omwana yavugako wano nawali. Amanya alina ogenda maaso n'omuze gwe ogw'enjaga. Bw'aba tannagenda maaso nanja ayitatereera. Agamba kitata kebbi mu kikambwe. Tugenda maaso. Serena Gardens gye tusinzidde mu kikambwe tugenda maaso tusiwako Bukedde TV tolwali mbutukizi wamu ne news ejjajja waazo. Saalongo Jiwa katandika butandisi live show mu kikambwe gye tuli. Mwana mula kye yakola ng'akwata enjaga eno gye baakozesanga. Eno no bagyekubanga mu mpiso ebiseera ebisinga. Era nga batemu bali gye baatundanga. Kati enjaga eyo bwe baagitundanga ng'etabula abaana abandi emitwe. Kati Mason family yali erwanyisa ekintu ekyo. Kyova olaba asalawo ne bagisaanyaawo. Abantu abasinga okulwanirira abantu ebiseera ebisinga baba tebalina kasente ke babafunyeemu. Naye baba balumirirwanga abantu abavunaanyizibwa. Mwana mula asalawo yeekuba empiso eyali erimu enjaga. Kyokka kuno baakamutabulidde ak'enjawulo oluvannyuma lw'okuba baamutegedde nti alina olugambo ke baamukubye kamusigaza. Ebimu bambi ku bintu ebyalikodingibwa ono byawuliriza. Omugenzi yasembayo okwogera taata wa Mason. Mason omukulu eyali ow'amagye eryalwanyisa enjaga naye ng'amagye yali yagawummula. Is he second in command? She worked harder than all of her male counterparts to achieve rank. Yategeeza nti abantu abagenda maaso n'otunda enjaga eno bamu ku b'amagye baali balina abaali abatendeka obulungi ennyo magye ga Bungereza era nga bagenda okutuuka okugawummula ng'amazima baali bamaze okuguka. Era ng'omu ku baali bagenda maaso n'okkulira ebintu bino baali bamuyita Acha. Era nga Acha ye musirikale yali kyewaggula eyasobola okulabika nti akalubiriza Mason family. Byonna byonna agenda maaso n'okubizuula. Stockwell's hair-trigger temper has seen him pulled up on charges of... Buli w'amagye yenna yali ayingiridde emivuyo gino yali alina fayiro eyali egenda maaso n'okumwogerako. Nga kino kiraga nti omuntu yenna ayinza okubaako ne kyayamba alina okubaako ne waatandikira okunoonya engeri gy'ayambamu abantu. And Lambert, he's beaten everyone there is to beat in the area of unarmed combat.
okusinziira ku magye agaali gatendekeddwa mu armed combat. Tulengerenge gye balwanangamu Bamangere Special Air Service. Bano babajja mu ba Special Boat Service abaali abangereza bamuntu nsolo. Era nga Special Boat Service America mwe yakoppa n'akola ba Navy Seals. Kitegeeza nti komando oyo SAS aba wa mutawaana nnyo. Drugs cartel one by one. Sonia last. She's as ruthless as they come. Yannyonnyola mulimu mwana muwala Sonia ye kwegamba ate abasinga okuba n'ettima. Ekintu kye bagenda maaso n'okusalawo kyonna kyonna talina mutima gwa busaasizi. Byonna bino bitegeera era n'amanya nti abantu bagenda okulwanyisa magye. Era n'akimanya nti alina okuwummuza abantu bwe batyo abantu basobola okufuna emirembe. Olw'ensonga nti baali basaanyizaawo famire namba ate yalegezaako okulwanirira abantu abanywa enjaga. Kati omuwala enjaga eno yali amaze ogyekuba. Agenda okuba nga atereramu. Agenda okulaba gyali tategeerayo ng'akasimu kali akamubuuza. Jjukira nti singa baba banyiize n'otabawo amawulire bayinza okutta. Bayinza okusaanyaawo. Hi, yeah, it's me. Yes, I'm sorry, I was just, I'm sorry. Yeah, no, it's the Blue Barn N'annyonnyola on Hopton Rise. bulungi we yamulese. Kiwanuka wali soko gyeko wano kiwanuka. See anyone else? Era okweregereza mwana mulanga alopedde ddala we yamulese. Kyokka oli abiwulira bulungi buli kimu. Era Mangere Last time. Bennett yatandika kwetegeka. Yatandikirawo kwetegeka. Omuwala ayewaddeyo n'aloopa ategedde tebamutegedde. Sandra n'asalawo omusajja ono oba bamulumbe okusingerwa n'afiira obwereere. Kye bayita okwekuba ekibaaba akitegeera bulungi nnyo. Yali alina bwe yeekuba obw'enjawulo obwali bugenda maaso n'omubeesabeesa. N'asala ino genda maaso yeesiyiika akayisa akalala. Buli ke yeesiyiika ebanjaaye. Kyokka nga bino abikola olw'okwagala okwemalako ebizibu. Olw'ensonga nti abantu bano baalaba abazze kwegamba bayinza omuviirako emitawaana. Abatemu olwedde babadde we bali ate n'ono yazze ayinza okuleeta obuzibu. Neyongera ne yeesiyiika akalala. Tugenda maaso. Nakugambye nti nno wano ku Sende Gardens olumaliriza ate tugenda kuba tubaweereza omuziki mpaka ku makya. Ate oba munnamasaka namulengedde naye yaze promota Salongo ogamba ki muganda wange. Tugenda maaso. Bano baabukereza nkokola babalagiridde ekintu omulenzi gyali firimu yiino. Magye ku magye. Magye ku magye. Okay. Grab the target and we're gone. Nice and easy. On me. Kunze kubogoberera nti kale. Eyo mbazzi. Alo. Magye. 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 Si akutewa. Olowooza musajja akutewa. Naawe tombuuza onkanga. Alo. 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 Laba ensolo.
Maje. Patcher a message for me. Mason. Yakubia. Family Mason. Yebakubia. Commando. Maje. Amanyi alina okukola ng'ali ku mujaasi munne singa amuzuula ng'afuuse mulabe we akuba ekifaananyi mangu ddala alina okuba ng'aweereza eri gwe kikwatako. We give him a verbal warning and he kills 4 of ours. Weeba birimu okulabula lala nno maje gennyini omuntu azanyisa akasomo mu ngeri eyo busiba bufumita abantu ebigere ng'oli abadde awaata buwasi muwogo. Ran that through the system, and there's a match for his face from about 5. Okusinziira ku system tunoonyezza nga match eriwo ku bintu by'omusajja ono engeri yatulumbyemu omusajja musukulumu okusinziira ekyo tubadde tulowooza. Ye omu ku basajja abaawerezaako nga bali ku nkola eya SAS nabo bali ba SAS naye nga squad yalimu yali yanjawulo okuggyako yafunako omukisa n'asavingako ne Mason omugenzi omuto Sergeant gwe bakasaanyaawo. Katutuukako mu katundu kano Mason yali alinawo omuntu we naye omuntu we bambi kati Mason yafa balumba mulumbe banonye za kukuuma kyalo laba zinonye asiba kuba abantu nga bamuyita muleefu muyite mwami gundi. It's fine, thanks. Embeerere tannungi tewali mutawaana balinnya. For this one. It's not for sale. Ekyo nkitwala ekifaananyi nti tekitundibwa. You actually want. Bannange ki ekyoyagala bwe nkigambo okimpa? Ndowooza ayagala kifaananyi. To eat, drink, chat, whatever. Wano tulina ebyokunywa ebyokulya kyoyagala kyonna kulabikidde nga ndi anyo nedda si bwe owaayo omukazi ogoyagoya waaki. Hiya. Essebo mujewale. Customer. Yes. Everything okay? Buli kimu kiri bulungi. Labe fujjo. Labe fujjo. Mufi. Sijja kuonoona kafo k'abandi kenkuviire. Rose, is it? Am I too late to get breakfast? Ekyenkya kyogeddeko. We serve breakfast all day. Kyonna kyoyagala ekyenkya tusobola n'okuwola anko. Ku kyabakoledde n'okuwola bawola. Coffee, please. Black sugar? Good guess. Njagala kakaawa. Oyagala sukaali? Njagala ompe kakaawa. Sukaali muleke. Ng'onoonya omuntu ategeera okufuna obulungi obulamu, sukaali omusanga amwegaana tompa. Naye osanga mu nsi ezimu ng'oli ayagala nnyo obulamu ate nga ne sukaali ayagala nnyo omungi. Well, just John. Banne babita John. John just. Banne nalimu nga lya stoovu. Bannange muteereko katungulu ccumu ate ku kyayi. Abakyala nga yasanyukidde omuntu nga basiikasiika waawo bayiyayiya ku ggi omukyala nga yakusiimye okitegeera nti abo abantu oba be baali bafumba naye waliwo bali abakikozesa ng'endobo n'asiika amagi wiiki 2 olumufuna n'olyoka okitegeera nti neggi lisiriira kitammwe mumuwadde gy'obeera yabazaala kuwa kitaabwe byakulya. She's an excellent cook. Banne nze nsinga fumba wano. Omukyala tanso okwewaza gudu kubanga omugenyi amusanyusizza. Was I know any of our regulars? Ye abadde ategedde dda nti nno wano omugenzi Mason mukwano gwe we yalinga akasibira mu biseera eby'eddembe. Abantu abasinga bamanya nti mukwano gwange yabeerangako mu kifo bw'ekiti alina okuba nga waawo ekitiibwa mu kifo ng'ekyo. Liked everything burnt though. Era bano abantu babonaabona ku ssaawa eno kubanga komanda oli yasanyizibwawo. Ngezaako okuleka nnyamba naye abagezaako okunyamba bali mu kkubo bajja bengenda okukola nabo. Alaga nti alina bagenda okukola nabo obutamalamu muntu yenna maanyi naye nga ye mu nkola ye mu byamagye yalinga alumba yekka. Tugenda maaso I am Vengeance esinema gye tulaba era nga tuli mu kikambwe. Saagalisibwa ate nate eno ya Bukedde TV. Bukedde TV 2 olupapula embutikizi wamu n'ennuzi ejjajja waazo Serene Gardens we tusinzidde. I helped him after she passed.
until he joined her last. Kyokka emboozi zanyumya zonna zibowa. Kyokka omuntu okubeera nga mubuulira ekituufu tamubuulira. Ebyo bannange. Kumba abawala abamu abaayagala ensonga ng'ezo zisoosowaze omugenyi n'ekyakomewo. Kyokka omukyala ono yali alina engeri gy'akuuma ekitiibwa kye n'ebiseera ebisinga kiba kirungi. Omukyala yenna ow'ekitiibwa ng'abadde omuntu akubuuzaako ekitiibwa tulina kyerabira. Kati n'omukyala ono kyannyonnyola ayita byawala tufumba. Sorry. It's okay. Embeera ng'enaabaawo ebintu bikwatagana ebisinga. Oh, bless Nadia. Thinking of causing more trouble then? Tebagenda ndooza kuleeta mitawaana mirala. Agenze ngenda kubeerawo mbakuume. Tewali agenda kuddamu kuleeta fujjo. I do what we can to stay out their way. Munnaye tugezaako kukola kyonna kyonna naye togeza n'oyimirira mu kkubo lyabwe. Wobalaba naye baŋŋambire tebayimirira mu lyange. Ebintu alidde bya lunaana awaddeyo gumu bbiri. Bannaye anko. Oh, thank you. N'ekyo kitwaliddeko. I know you probably want justice for the Mason family. Munnaye famire ya Mason twagala ebe n'obwenkanya. Ekyo kimu ku bifaananyi ebiraga ekitiibwa kya famire eri yasaanawo. Kati yasazeewo n'awa ssente nnyingi n'ekifaananyi n'asaba agende nakyo. Ng'akabonero akalaga nti bo bokka si bali balowooza ku famire eyo naye azze ng'alowooza ku famire eyo. Bannaye mbadde nkyamugaana emmutidde nkulabye. Kale n'oyo agenze we batyo bakugendako. Ojja ofuna akubuulirira. What's she doing back here? Oluvannyuma ennyo bamutaka eno gye baasigadde ogenda okweregereza. Mwana muwala ng'akomyewo kumbe tazze yekka. Or I'm going to decorate this place in a delicate shade. Ekifo kino ngenda kisaanyaawo wemba temusobodde kumbuulira kigenda maaso. I just don't shoot you. There's a lot of flammable shit in there. You little shit. I'm sorry. He made me. Yandeetadde okujja. No one has to die. Just take what you want. Agamba okufa ku luno anfe naye nze sigenda kwogera bye simanyi. Byombuuza sibimanyi. Tebannambuuza bingi. You. Look, it wasn't personal at the pub. It was just business. Gwe omuntu omu tayinza kukola ku bintu byaffe tuyinza tusobola gwe. My deal you're messing with. Say constant. Gwe togenda mu maaso n'onnimba nti nno gw'ofiiririra abalala. Tonnimba nti gw'ofiiririra abalala. Sandra, don't. Sandra, tokola ekintu kyonna. Genda bugenzi weeru. Ka wansi ng'ofulume bweru. Kati lutalo. Bonna batendeke. Saasira Sandra yagulanga enjaga obuguzi. Bonna bamuntu nsolo. Bonna bamuntu nsolo kati kuwoolera. Eno nsolo. Zino nsolo. Zonna nsolo. I am Vengeance efirimu egenda mu maaso tewali muzanyo. Hakuna mchezo. Tewali muzanyo maje ku maje. Sandra wa kibaba mama kyokka eno yonna tebannagipakira bwedda batuseera. Sandra londa njaga. Ezo empiso si za muzanyo. Okwetegereza bulungi ennyo. Gwe naye gw'ogiwunyisiza gwe. Oli kyamupipa danza mumveeko. Mumwesonyiwa temuve ne ku kyali wange nze naze naye. Gaamulyalya dda ebibaba byamulyalya dda. Oyo kyali mumwesonyiwe nze mbagambye mumupawe mumugyeko nembwa museeyo ne kapa. Nina nanwanirira. Obadde amanyi ndinzeka. Oyo kyali mumwesonyiwe gwe ddemu gwe. Lutalo. Komando kuba muntu nsolo. Oba nsolo. Bas. Yatendekebwa nga alumba yekka ku mission kati lubaze omumiro kirala
Christ, look at the mess you made here. Oh, sorry. Sorry, wembanga amaze gayingira nga sakusabye. You. Gwe. Oi, Sandra, I'm talking to you. Yogera nawe Sandra, njagala okwata essimu twogere n'abakulu. You want another hit? Bring me that phone over there. Leeta essimu eri awo. Sandra, don't. Sandra togireeta, laba oli agaana. Come on! Baamutendeka alwana yekka, naye nga ku mulundi guno awambiddwa ekisoba kitadde wabi nnyo komando ono. Sandra tokigeza, Sandra togeza n'oleeta essimu eyo, Sandra koleeta essimu eyo. Gwe bawambye ennyini yagaana toleeta essimu, oli agamba leeta essimu, toleeta essimu, leeta essimu, toleeta, n'agikuba wansi. Oli omuwala wa kibaaba kyamukuba dda, kyamupiipapiipa dda. Okagaanye naye kati oba kyekyo. Bw'oba osalasala, gwe bw'obanga osalasala, amwangwidde n'akyejjako. Oba toli komando toyinza kukola kintu ng'ekyo. Toyinza kukola kintu ng'ekyo. Tugenda mu maaso katandika butazi kano ka Bukedde TV. Ate nga tuli mu kikambwe. Nagandi elite. Discuss. Kanywa musaayi. Special force. Come on. Mbuulira mukama wa ali ludda wa. Kyokka kye njagala enfo ye waabeera. Take down the major drug lord. We intercepted it on my private airstrip, and when we were done, it was... Yatandika okwogera by'alina okwogera ng'alaba ne waakola ki. Ono omusajja mukambwe nnyo. Set us all up for the rest of our lives. N'agamba basigadde bonna abali batuyingirira twali tulina okuleka ntufaafagana nabo. Never seen us wrong. Era ne selfuna ekifo ekyaffe tubeera wetundira enjaga ne mukama ffe waabeera. Take over the local drug supply. Boss, think that would be the best way to start. Omuntu yenna abayingirira ku njaga yali alina kuttibwa buttibwa. Bye biragiro. Find the local supply and squeezed. Kya akakasa bye baasaanya famire eri. Yongera. Mbuulira ebya Mason bye njagala kakasa ekya Mason. Knew we were setting up a deal to send the shit on to Amsterdam. Go on. Ne naakubulira ebyabwe. Why don't you ask her? I'm not a sick loser she hangs around with. No, I... Gwe kenkulabye gwe oyogedde gwe. Nedda nze andeese buleesi. Ogenda mukola ki? Komando. Yamwetisa ekintu ekizitowa okusinga ejjinja kiso. Bakimutise tayinza kyetikula. Maje ku maje. Sandra ayongedde okakasa nti alina omuntu omuzibu ennyo. Kubanga awulidde ng'oli awera nkolokooto, kati byonna ebitabula enjaga kiwunyamu kemikeri n'otamirira. Banne tewali gyonoonye n'alifunyeeko kiro. Naawe tojonoona. I swear, please. Leka ndayira mazima ga Katonda mugulu alaba gyonoonye yonna alufu yaffe mwana yonna agijje mwana ono kyali kale wambwa nnyo mmwa. Mwana muwala yalabanga eneloosi ne tojooca. Ayimiriddewo ku njaga. Omusayi gwe gwanjaga. Kyokka nga ye musajja wattu ayagala kumala obiragalalagala ebyo. Oliwo abanga abimanyidde aba tasobola kutereera. Sandula bimulumye ebyokonoona enjaga eno. Omwana muwala omubalagavu osanga ebifo ebikolwamu ebikolobero n'olaba omwana w'omuntu noga kyogamba n'ono abikola wakana. Mwana muwala wuyo mubalagavu yali akayanira enjaga era ava yaweddemu amaanyi yenna ng'alinga asudde olw'etaano mu nsi emu. Awo tose. Kale mazima tebiryo kyokka n'okyenjaga yonna yonna gwe kyali gwe kaloli wambwa nnyo. Kyokka kyali agokyeza mwana. Waliwo abakulu. It's me. Abajja balondoola omwana mulenzi ono. You just killed some soldiers and set fire to the local drug. Ayina abajjaasi baasaanyizaawo. Waliwo amulinnya kagere kagere. Ngenda genda ndaba ekirako. I don't know that either. Ekyo nakyo sinnakizuula. Yes, of course. Ayina byanoonyereza. I just said yes. Why the hell would I drive all the... Ngambye ye kati ngambe kyekirala ozo omusajja simutya. Of course. I didn't mean to... Bwe guli mbadde sigendeddeko. Why is everybody pissing me off today? Byonna byonna agambye bira talina mutawaana. Ayina ogenda maaso yeetegereza omuntu ono. Byonna byonna agenda maaso n'okunoonyereza.
naye nga tumanyi lwaki anoonyereza ku muntu ono kati okudda ewa Acha eryakulembera ekibinja ono naye yali magye era nga yali akulembera ekibinja ky'abatunzi b'enjaga abakola ebikolobero yakula n'okusaanyawo famire ya Mason yonna yonna era egenda maaso n'ovumirira enjaga mwana mulenzi Dan Gare. Nothing verifiable. Why did you leave? I'm still working on that. But it had something to do with an op in Eastern Europe going sideways. Yamugaliwo ebintu bye tubadde tusirikidde ebimu naye nga tulina okubaako ne tubitunuulira mu ngeri endala biyinza otuleetera emitawaana singa tunaaba tetubirondodde abakulu abamusindika. The only real connection is he served with Dan Mason a few years ago. Kubanga nabagambye nazudde kino omuntu yasaavingako ne Mason gwe twakasaanyaawo muto emyaka nga giije giise. Jjukirayo Mason abadde system akyagiyiiyayiiya ate nga no bali bagibuuka mudda ey'ekinamagye. Yeah. Hold on, I'm putting you on. Kwatirirako kikulu gw'okaaba nnyo ayokyezza kinaki. Ekifo kyonna kyonna akyokyezayokyezza tufudde. Enjaga gye badde bafunamu ssente ebadde babeezaawo gye bagitabulira ekifo kyokeddwa. Gezaako omunoonya omufunenga mulamu tomutta. Stockwell, if you do find him, kikole. Report back for orders first. Oyina sooka funa biragiro kuva gye tuli oba omufunye. Tomuttirawo. Obusungu enjaga yonna bagirinnya ngende kati. Marshal. Owaayi Marshal obadde ki? Obadde strategically. Omusajja tomalaga mupapira linda biragiro kuva gyendi. There's no point in all of you chasing gold around town. Oyo sibe bano boogobaganya buli kiseera n'obatta era abakyolowooza si kyangu. Apparently. Exactly that. One way or another he's coming after us. Wayinza okuba aliwo abalala bayinza okuba bajja gye tuli ate naye ajja gye tuli. Tumwetaaga naye atwetaaga bubi nnyo. Nannyini Sandula yamuyingiza ebyenjaga era Sandula mu kumusasula n'agaye muntu we. Zukuka. Sandra. Later, babe. Kyapiipooli katata wana kupapira kunywa ndala kuba yajjo eba ekyali bize ku mutwe gwe. Mazzi oba agawulira gaweddemu ekiwanga kyafaafadda. Where is she? Gwe aluwa ono mwe mali yange luwa. Told you before I had nothing to do with your mate. Nagambiddewo sina bye ngenda kukolera mwana. Even know what you're on about. Byagala si bigenda bikola ate wano. No. Obadde oyagala ki? Leka obadde oyagala kimanya, obadde oyagala kimusonyiwa. Nsonyiwa. I know what you are. Nkumanyi. Done what you deserve. By'okoze ne by'osaana. I look after her and she looks after me, for fuck's sake, just ask her. Sina mutaano li yabireeta n'omubuuza nze yabaleeta wano nze wange sina mutawana. An opportunity to do one good thing. Kimu kyokka kye njagala mbulire. I keep telling you, I don't know. Kubuulira kino simanyi. Linda nno nyinza okuba nga mmanyi wera kuba ompapiya. But I swear to God I had nothing to do with your mate. Naagambye ebintu byonna manya nti nno nze sina kye mmanyi. Silensa. This one goes right here. Ekola eriddako ligenda no mu kyenyi. Listen. Wulira. Dan found out about some deal Hatcher was doing with this big-time Dutch cartel. Yayogera Marshal, Victor ne Acha be bakulembera ebyenjaga. Fucking high command or whatever. Era twawulira mbo bakolera ne ku command. Get out of town and lay low till it all blew over. Bano bayinza okusaanyaawo batendeke bulungi. Because I told you she worries about me. Era bajja kunzita. Era olaba ensonga laki nkubuulidde. Yeraliikira Sandra ebinkwatako amanyi nti nja kufuna obuzibu ajja kujja essaawa yonna. Ayogera kimu n'awana Sandra. Patch, you know? Please. Bambi oyinza okanyiga ne kayinza n'onnasuka nga togenderedde naye tokantunuzaamu. Go on. When they found out that Dan trusted Sandra, they had her tell him about a meeting Hatcher was having with bwe bazuula ebikwatagana ku Sandra nange bajja ne batandika okummenyaamenya nga balowooza nimanyi bingi nti nno nze mbulira Mason ebintu kuba Mason yali mukwano gwange. Honest to God, she didn't know what they was going to do. She just thought they was going to run him out of town or something. N'annyonnyola ndi ye ne Sandra tebalina buzibu era mu tawuni baali bakuumye nnyo ekyama. Tamanyi lwaki ate beefuulira Mason abantu bali ne bamusaanyaawo kuba yali anoonyereza mu ngeri ya kyama nnyo.
Ansonyiye wayagala kunnasula nga tebalaba. Please don't. Please don't. I told you what you wanted to know. Please don't. Ubulidde byagala okumanya tonzita baaminde katonzita nkwegayiridde. Kwegayidde musajja gwe mutuufu tonzita munenja. Okuddamu okutunula nga tamulabako. Kati mbadde negayira kinga omwana omuto. Sajja abadanzise. Buli lwawulira ennaku ngadda ku njaga yemukakanya alufu yemukakanya amaze ofuna ebyama byafuna ayongedde okukakasa ndi bulingire abantu bano bo tebalina kakwate na Sandra wadde naye I am Vengeance efirimu egenda mu maaso kiki ekiri mu buutu laba siyatadde Sandra abadde tamwesiga I can barely breathe in there. Nembadde sisa lwaki olina ettima kati boyfriend nga omukozi eki boyfriend gyali What did he say? aduyi bagala batta tunulira bonna bamaje nasooka noonya ensikaawo komando mu nsiko kiba kimukolera wayingira ensiko kiba kikola wayingira akasiko kiba kikola abayingira ne bamulemesa amugoba naye kafuba amulemeseza okuyingira mu nsiko yasala wakumi ate yali Maria mugenzi yali Maria mention omuto Stay back. Namuluma omukazi agumye n'aluma omuntu alina basitola zino nsolo jangu obalooza akalevu olina kyokubye singa kiwasookeddeko combat fighting combat nakugambye nti nno 212 go embuutu y'embuutu kizikalakata ewankulukuku ow'omu kikambwe tukulinze abakyala balina ebintu bye bakola mu mbeera bw'otamusuubirira kyova naga nti embeera z'abakyala nzibu nnyo waba waliwo eyakafa akuba endulu bananga omulambo batuka ogenda okuziika yasooka okutula ku pikapu ku mulambo wennyini eyasinze okutya jjo kaakati omukyala agumidde embeera enzibu ennyo asobodde okutaasa omujanso ono byabadde tasuubira era okakananga omujanso ataze ku ntikko kati where do you and the other traitorous wankers hang out there? gwe kakati gwe sooka ombuulire banno pulaani ze mulina nasooka amulinnya vivi namulinnya vivi God, you good, mate. You feeling it yet? Kill him outside of town. Don't fix it. abatulugunya baagala okulinnya amavivi maama The others, they... Sure, you just guarded the door while they murdered my friend. That's... n'agamba njagala ombulire oluggi wendi wano wennyininyini we mwatira mukwano gwange n'amutoolerako erirye kubanga mukwano gwe ne bazadde be baasanyizibwawo akuba ebifaananyi n'aweerezaako kopi mu bakama be oyo gw'abaasanyizaawo. Got location secured. We'll be back in business by tomorrow night. Ono alina empuliziganya gy'abadde akyakwasaganya omukyala Sophie aga nti communication ebyempuliziganya ebiteredde enkya badda mu bizinesi agenda okulaba akalala. Sergeant Barnes, let's prepare a suitable welcome. Omukyala essimu emusobedde oba nfubufu alina kyalina bijjira kumu ate ono omutemu alangira tajja kuba mulungi
buli kakola nga yeewaana, buli kabakola nga yeewaana. Oli bulungi ne banno muli bulungi mwenna? Banne tuli bulungi. Gwe toli bulungi. Nze nja kubeerawo. Poliisi ezze ebyeko ne kyeyamba, omwami bamuleeta na mutawaana yeyambye famire eno. Firimu ekyagenda mu maaso. I am vengeance. Sinema egenda mu maaso. I am vengeance. Wait, what happened? Are you alright? Thank you. Kannaki. Omuyaga ye teyagala kwogera bingi. Waliwo omwami ku bbali. Seriously? Nkiriko seriously. Onaabasobola okufaafagana nabo. Poliisi bagitegeezezza dda. Ebintu by'amajengo oli abadde ofiisa waabwe ng'alina kyaliko ekirina ekikyalina kyanoonyereza. Amagye gaalabanga abantu bano bava mu magye bagenda maaso ne bakola ebikolobero ate bavumiriza amagye ne baleka ensolo yaabwe eno egende maaso n'okunoonyereza ebyetaagisa byonna. Tukyagenda maaso. Yakakasiddwa amagye n'akakasibwa poliisi nti anoonyereza abakyamu bano alina okufa nabo. Alina okukola ekisoboka kyonna kyonna okuleka nti awoolera. Lwakuba Sandra gwali naye tamanyi oba alina emirimu egy'okukola yabeera bubeezi awo. What's this then? We used to wear them on missions. Kino kyakindi ebyo byagala by'abafamire za mission nali mbikoleza nnyo. Okimanyi mba ndabika bulala mba wakabi nyembe ankyambadde. Wonywa byonywa lwosinga okuba owakabi. Kankijjeko. Mwana muwala omutunuulira n'olabira ddala n'oga yii. Kumbe mu byewuunyisa omwami ono si kiwa basandula mwali. Soko biri awo. Biriwa. That looks awful. Teka naawe atoloza akyoloza sigala kyankwata nze ndi walufu. It's crazy back there. Ebiriiko ebyo anywa sigala wagoye emimwa wagifuunikira wakola ki? No, I didn't. Mwana muwala naye ng'omuntu kyali kimuluma ekya famire eri. I never thought that, but I could help you now, okay? I'll do what... Nagangezaako kuyamba naye ku kino nyinza okuba sijja sobola kuyamba oba oyagala genda mu maaso nakunoonya acha. What do you mean? Gwe wabeeranga n'abantu abo obulamu bwe obutadde ku matigga bw'otambulira atuufu we beekwese. Abakulira acha. I just want you to know that I understand that. Kati gwe kyoyagala okumanya kirala naye kyenjagala omanye Sandra ekituufu nti gwe manya nti ntegeera ebigenda mu maaso manye omanye abantu abo gye bali. I never ever... It's just... It's the stuff, you know... Yagamba yagulanga njaga teyatuukangayo eri. I can't... Teyagendangayo omukulu gye yabeeranga. Okay, I'm gonna quit and I'm gonna help you. Ngenda kuyamba nja kuyamba nze nkulumirirwa gwe kyali gwe nkumatira naye tontegeera wagana okunzuula. Hey! Hey! Security. 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 Ew'omunene acha eyakulemberanga ebikolobero eri mwana mala tumulese bamubuuza akana n'akataano era ebyaddirira ayina akasimu k'omugenzi. Hello, sunshine. Gold. So you're still coming then? Oh, Goldie. Ojja. Realize you're on a suicide run. Nategedde enkola ey'ekitemu ngimanyi. Maybe 12 minutes. Dakika 12 oba oli awo nja kuba nkutuuseeko. Siri mwangu. Gold. Goldie. Kwata. Yayogeza omuwala. Yayogeza Sandra. N'abulaga dwabawo ekyetaagisa eyo essimu gy'olina okukuba. Komando. Komando. Kikambwe gye tuli. Magye. Mando maswi.
twende basi. Njagala kumanya abantu bano bagamba nti no basanya family ya Mason beeyita ki. Tugenda maaso eno gye tuliko ya mu kikambwe. Agamba kikiwaawo ku kibanda nga kasitoma bebaze bulungi nnyo ate ne sigino promota naye tukwagala nnyo ng'ando. Tugenda maaso ebintu byonna tubitambuza bulungi nnyo wano naye nga etuli twakugambye kye tuliko tino Serene Gardens gye tuli yagala okisibwa ekyo mu kikambwe. Security wano eri tight twali kikutte budde kyonna kyonna okugjako kulira ebyokwerinda naye nga ebyokwerinda sayidi engeri eri gye bamanyi nti bataddeyo abakuumi tebeetaaga kgendayo. Boogera buli kagambo kuba mukama bwe taliyo. Mando! Mangere! Kuba Mangere bakyewaggula. I am Vengeance efirimu egenda maaso tunulira. Okusinzira ku mbeera mukulu awulira emberenge acha awulira emberenge Kiwasoko jeko wano boli kumpi awo ab'omu bulo tujja sawa yonna n'ab'ejjalamba mitala Maria Ssenyondo mwenna tugenda maaso katandika butandisi Kibibi Gombe tuli mu kkubo katandika butandisi okwetegereza obulungi wano. Nawe Gomba kanoni tujja. Hello. What are you waiting for? Hello. It's a fucking party. Bana beno bazibu. Bategera kitono. Bano bazibu. Bano baka. Kana borutalo kikambe gye tuli eye kikambe tandise twogerera mando ku mando. Ozito wachenkanawa. Wozito wachenkanawa. Top dog. Kati combat fighting. But I'm the main event. Asoka mulumya engeri yasanyawo engeri bakola buli kimu. And you're about as hard as a baby's first. Agamba yakuliranga okutulugunya omugezi Mason. Kadi esawa. Movie. Kikambe movie. Combat fighting. Combat fighting maje ku maje. He's a bleeder. Hello. Sliding kick. We haven't even been introduced. Tata kebbye ekintu ndowooza okitegeera. Stamina disco sound eno kikola bulungi nnyo ate n'endongo yaffe wano yawano naye akabye nnyo mwana. Kikambwe gye tusinzire. Bubi nnyo. Abasajja batuuseemu gali maje gennyini ag'Abangereza agatali ga muzannyo wadde beewaggula naye training baafaayo nayo. Bonna training balina y'akabi. Welcome to Glasgow. Do you know the real highlight for me over the past few days? Is putting those perfectly round bullet holes in a poor old Eddie Mason.
That, for me, chum, was a real treat. Nanyonyola mwenzi tajata mukwano gwe. Yali nungi tokyogera ng'ekyo. Ate ekyo tebakyogera. Ekyo tebakyogera. Wali badde waŋŋambye nti gwe wamutta. Ekintu wali kyanguye. Nawe nenkwanguya. Asaana kutwala mu sikulaapu. Agamba ki sikulaapu mu bulo? Kitambuze muganda wange. Mukulu wa sikulaapu mu bulo. Naawe okitambuza bulungi nnyo. Kale okwetegereza mwana muwala ali yena ali ku butangazo wa digito. Buli kimu akibala bulungi nnyo. Alinga omusirikale. Sandula munyiwanjaga naye ebintu byakola abulako cepe. Omuwala omubalagavu. Ono w'amagye yali azze. N'amanya nti omujaasi wa bw'akola. Alina akabondo kajjawo akavumiriza kye bali. Laba Acha. For you to bring gold to me, Sergeant. Got it done. Are you sure you... Bring him to me now. That's a direct order. Byagenda maaso n'okusaba yeetaaga kati ate nga woda. Oda asikali ni woda siyo mawombi. Sofia eyali amubeera ku lusegere. Look, gold, is it? Golodi. Gwe Golodi. Oli luddawa. John Gold. Ye mwana mulezi Bennett. One on one. Gwe Gold tukwetaaga. Bakwetaaga. What you can do, and I'm not crazy enough to take you on. Kunaweza nno ndi mulalu okubeera nga nze nzekka ze ngenda kuku. Okuku. Gold. Gwe Gold. Anoonya Mangere. Anoonya John Gold. I'll quit all of this right now. Kale mbimaze. Just let me walk out of here. Vai uvi gy'oli. Abuza. I just want to go. Abuza alabo bamufuna. Deal or... No deal. Deal, no deal. Gwoli maje. Namulya. Oli ali mu kugira musimbi gwe gugende wagwagala ku akawunti mu kompyuta. Acha. Bas. Eyadumira. Commander. Impress me, Gold. I could use a man like you. Not interested. Sina kyenjagala kira kyonna. On with it then. Maje ku maje. John Gold. Gwadumira sebo kusanya mention family yonna. Kigwa leero. Eno ya mukikambwe tugenda maaso 212 go. Mukono. Got it done. Got it done. Get it. All this aggravation for what? The Masons? Yes. Oze kulaba missions. Maje ku maje. Combat fighting. Brotherhood. Loyalty. Queen and country. Tewali muzanyo. Hakuna mchezo. Brotherhood. The money from this? Byonna bya sente. To the families of men we've lost. Byonna sente. Byonna obuyambi baafunanga zonna nze nzifuna. Opportunity to make it right. Gwe mmese gw'oveera gy'oyingira ebitakwatako. People in the process. Good people. Abantu babiri n'omwana waabwe. They didn't deserve any of this. Alina byalwanyisa eby'ekitemu. Eby'ekike kyawaggulu. Hook! Got it done! Bennett!
John Gold. Bennett is John Gold. Any last words? Hey! Abasindika ensolo nga bategedde ino genda maaso ekola emirimu bagireka ensolo eno ekola emirimu tereza erinnya ly'amagye omuyaga eno tafuna mutalaba yalufu Yebyolekedde 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 kubano mangere ekyomutuufu bakama baabwe olwajja bagamuterekamu kubanga ensolo zino zonna zibadde ziri ku training entuufu ey'ekinnamagye y'abangereza ya SAS. I had him right where I wanted him. Where is he? Aliruddawa alina ekisaaniiko ky'ekinywi ky'enjaga kiikino kituuse. Did you kill them? Is that your blood? You know, I really think you might need a plaster or something. Thanks. I'll see you soon. You better not. Olina okumanya. All units stand down, regroup at point C. Nambwa kati njagala standing it down. Ekibuga kiteredde saagaloddemu kulumba muntu mula yenna. Bannange babadde bakusenga siriiwo. Oh, great. Well, in that... Kale kankusaasire ng'ogenda bugenzi. Omuyaga talemeddeeko. Omuyaga yalemerako. Ngambwa munnaye saagalo neerabire. Era bajja batereeze okuwerekera emyoyo gy'abagenzi obulungi ennyo nga mwana mulenzi naye baleese baleke nino bakola ku ky'okwerekera omwoyo gw'omugenzi mission. Baamugalamiza be baagalamiza bazadde be. Good journey, Dan. Gold? Gold. Frost. We were wondering what you're doing up here. Ogenda akati okuva wano byokoze bino birabye eri. Once the times, didn't you? Badde njagala osigale ng'otambuza emirimu gyo bulungi ng'omujaasi waffe. Far from it. All call signs. This is zero. Stand down. Naye toddamu okulumba omulabe yenna nga totugambye kigaddwawo. Stand down. Mukama amugaye toddamu okulumba omulabe yenna nga tutubuulidde kuba eno mission wagitandika wekka. What about the families of Hatch's men? Intel gleaned from Hatch's computer show funds transferred to a dozen different accounts. N'agamba nti tulina okunoonyereza abasajja ba Hatch abalala abaliwo. Tyandi waliwo akawunti ez'enjawulo z'abadde agenda maaso n'okudiringa nazo eza ssente. I know this has probably been difficult for you. Kiyinza okukaluubiriza kino mmanyi. Our best field asset, we need you back on the job. Ate nga gwe tulina okuleka nno twesigamako okuleka ntufuna omulimu guno oguddeko gwe gwe twesiga ku nsonga eyo. Tropical. And then come back to us. Naaga ngenda sala amagezi gonna osooka owumule naye nze nkubula essaawa entuufu weetaagisa okuleka nti oddamu. Agenda okukyuka nga gwabadde abigamba tamulabako. Wowe Golodi alina engeri gy'abulamu eyo yagyesigaliza era lwabula alina ekirala kyaba yeetegekedde. Katuddeyo ku famire eyali yeesazeewo okubeera nga eba n'omukwano wamwana mulenzi mission. Mwana muwala yali yasazeewo ayagala mission yali yasembayo omuto eyakattibwa gwe baasembyeyo okuziika. Ogenda okutuukayo waliwo ekisawo nga kirimu kye bayita paawunda, kirimu ssente ekyasinze okuba gwe katooke kagenda okujja nga kuliko akapapula akava omwana mulenzi Gold eyali mukwano gw'omugenzi gereeta eno mbabaabawo mukuleeko. Is it from him? What does it say? Banne ebivudde gyabwe kigamba kiye wanno olingiriza biki
yakulema okunnyonnyola ate oli ku ebyo ng'alina kyaweereza ekifaananyi kiri yakitwala okujjukirako mukwano gwe n'abako n'ebintu bye yaleka ewaabo abaali basazeewo okubanga balina okwagala eri mukwano gwe era asazeewo giti balabe ng'agikwata eyongereyo naye ng'olowooza omuyaga amuta. Been a little bit stressful. Mwana twelyewo twebuzeebuzeemuka okitegeera kayalla katiriri mwana baamu naawe mwana mole yasalawo n'aganze ngendo ne mwana mulenzi ono John Gold ebinaddira enjaga n'agivaako mpolampola yonaakoma okumikisinga omukwano enjayi n'agikendeeza.